bwava kuba nti either maama naye yagaana okumuguza. Nange era bwe nakisuubira era bwe nava mu kuma maama kye yaŋŋamba mutabani omukyalo yakusiba olw'ensonga nagana omuguza awantu awo ndi mu Komera ebintu byange ne bitundibwa omukyala n'awasibwa yazaala ndi mu Komera n'omwana erinnya nali mutumira mu Komera muwala wange nali mutumira mu Komera kati ngenza okufuluma ng'omwana alina emyaka 2 n'emyezi egiri 3 n'emyezi ng'ena naye ne tuuka wasenga wange okubuuza buli kintu kyange kyonna omukyala nasanga bamuwasa dda. I think nze ne mba ntambula mu kkubo ntambula nga mulalu ekintambuza ne Qur'ani eno kugenda n'esuma neebulizeebulize kuno naye nga sinza akola ki aliwo. Okay, Saimo Kawala takasita gamba nti action oba olina otandika butandisawo wennyini celebrity track kwe tuli olunaku lulungi akasana kavudde wano mu Uganda embeera y'obudde si mbi nnyo okutwaliramu ng'omuyimbi bwe yagamba naye ng'ekyamazima kiri nti bwe tuba tukola ebiseera ebisinga mirimu gino gye tukola tusanga okusomozebwa kungi. Sinagenda yeeyo muganda okutegeeza nti mu Carnet Global Services bakutegeeza nti omwana ali eyo bagenda okukolako mu Dubai ba waiter ba waitresses ba security guards ba helpers ba taxi drivers mu Dubai emirimu gyegiri bakutegeeza nti banoonyeeko akanamba kasimu kali awo wansi awo wennyini abakubireko kasimu ako oyogera n'omwami mu Colors Michael ojja kuba kutegeeza emirimu gye batalina bakubulirawo nti ffe tetugirina weewala okugenda ne kampani enfeere zigenda okuferera mu Dubai ng'emirimu tegiri ate bagamba nti gyegiri mu Carnet Global Services beboka balina okwesiga olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero nga bwe nkutegeeza nti mirimu gye tukola gye tuwangalira tusanga okusomozebwa kungi okw'enjawulo. Mbadde mpita ayitawo omuvubuka munnange azze nansanga n'agamba at least batunyumiza na biki byasanze mu mulimu gwe yakola bwamuzaalira biki n'okutuukawo kye kyamutuusa ku kino kyaliko olunaku olwaleero. Nja kusaba tubuuzeeko then tutandikire awo wennyini. Ssebo gye baleko. Kale ssebo amannya mpitibwa Hamza Matovu abasinga bampita musiraamu. Musiraamu bakuyita musiraamu uwa ewaffe Entebbe abasinga bonna bampita musiraamu ne kyawo kye bakumanyi nnyo nga musiraamu kubayita ababiri ekitubulu bampita musiraamu. Yes bampita musiraamu. Gyewangalira Entebbe gy'ovudde okujja wano? Gye nali mpangalira olw'ensonga maama wange abeera eyo naye essaawa eno nsula wa ssenga wange e Busaabala. Yes. Wow. Nga tutanatandika mboozi yaffe omulimu gw'okola oba omulimu gwe watandika okukola ogumazemu bbanga ki nga tetunagenda ku kintu kiki kye njagala abatuwuliriza n'abatugoberera bategeere? I think omulimu gwe mbadde nkola gwe nali nkola ogw'aba decorator nagutandika ne sister wange ye yanjigiriza ebintu ebyo nga tannagenda bweru n'ansomesa ne ntuuka okufuna omulimu ewalala nga sister wange agenze ebweru. Naye bwe nafuna omulimu ewalala era gye mbadde nkola okumala ebbanga eryo lyonna lya myaka 3 n'emyezi 3. Yes. Kutimba nakukola cakes kugenda nga waliwo abalina decoration ne tugenda ne kale nga womanyi ebibeera ku mikolo. Yes. Omuntu akulaba essaawa eno yandeebuuza lwaki osazeewo onoonye bannamawulire onoonye abantu abalina eddoboozi lituuka ewala nsonga ki ekuleese mu kamera olunaku olwaleero? Ensonga endeese mu kamera olunaku olwaleero okwagala abantu kwe balina eddembe eririmu. Ekindeese ku TV olunaku olwaleero kwe kubasaba obuyambi gye muli n'abawuliza gye bali n'abalabi ba telefayina gye bali. Nze nga nze kinoomu abamu munzaala abamu I think like ndi oba ndi muzukulu wammwe abalala ndi muganda wammwe nzize kubasaba buyambi. Ki ekyatuukawo omuntu akulaba kyeyandyagadde okumanya lwaki osaba buyambi buzibu bwava ku ki okutuuka wano wooli? Obuzibu kwe bwava nali nkola Shamila
Maama Shamila asangibwa Ntebe mu Kitoolo. Omukyala oyo alina ebyuma bya decorator ng'alina entebe, alina tents, alina glasses. I think buli kintu kyonna kyoweetaga ku mukolo okunyumira. Naye omukyala lwaki olunaku ng'ennaku z'omwezi 5 January 2018 ne tugenda mu Mayor's Garden okutegeka omukolo. Nze yali akulidde ebintu ebyo olw'ensonga nzigo yali abikwasiza ate yali anneesiga, yali anjagala naye simanyi lwaki omukyala yanneekyusiza mu kiseera ekisembayo. N'ebbanga lye nali mubanja aba ssente ze nali mubanja natuuka essaawa ne mugamba mami ezo tuzite, njagala tutandike bulamu bupya nga bamaze okunkwata bino bye ngenda okubanyonyola. Olunaku olwo omukyala yaŋŋamba akawungeeza tumaze okunyuka n'aŋŋamba Hamza, tenti eya 100 baagitutte, tetwagisanze ate gwe yali avunaanyizibwako. Obutebe 10 obwabaddemu gwe yagenze nabwo. Mukolo ki gwe mwagendako? Twali ku mukolo gwa mbaga. Embaga twali Ntebe Town mu Mayor's Garden mwe twali. Omukyala ne mugamba mama, kituufu ebintu nzi yabitutte, kikola ku kyanguyo kijja olw'ensonga emmoloka yabaddewo eri. N'aŋŋamba nze buli kintu nakikwasa ggwe mu mikono gyo. Bwe babibuuze ggwe alina bikola ki? Nzi ne bali boŋŋamba simanyi we bali essaawa eno. Ne mugamba kati mami bali ggwe yabawandiisa nga we wawandiika nze ne bali ggwe yabawandiika. Nze sirina buyinza ku bakozi b'owandiise. So nange mbeera wansi waabwe lwadde oba onsukkulumiza naye ate mba mmanyi nti tukola ffenna ate mba nyina okubeesiga kyekimu. Nga wowe onneesiga nange wenyina obbeesiga. Omukyala yanziramu kimu nti tayagala kumanya, ayagala bintu bye. Ne mugamba mami omanye endya, omanye ensula. I think ndoza ne waffe family yaffe ogimanyi, si yeffe abali obulungi. Maama wange omulaba asiba ayokya gonja, amutambuza mu Kitoolo yonna, afumba amayuuni, gwe kennyini omulaba. I think n'ebiseera ebisinga gwe amanyi okujalo ne muwa ssente ng'olaba naye ate nga sinanodde tajja wano eno. Omukyala yanziramu kimu nti bazibidde ku location. Yes, omukyala yanziramu kimu yetagala kumanya, just yayagala bintu bye. N'aŋŋamba oba ntunda ki, oba mama wange atunda ki, abitunde naye nga afubye okumuwa ebibye. Olunaku olwo nakaaba ne mpulira nga mu bulamu bwange bwonna nejjusa ekyanfunisa omulimu naye ate nga nali ngwagala. Nensirika ne ŋŋamba kati ekiddako kyonna sijja kudduka, sigenda kukola ki, olw'ensonga wano mu ntebe wonna ndi mwana, teri muntu atammanyi. Omukyala n'akubira abasirikale ne bajja ne bantwala. Bakusangawa? I think era bansangaawo wennyini kuba nakeerawo ne njijawo. Omukyala n'aŋŋamba Hamza nga bakutwale wonna oyogere wali ebintu byange bajja kuta, naye oba toyogedde gye biri ogenda kusibibwa. Ne mubuuza ne mugamba mami kituufu banteeka mu kkomera naye bali batabani bo baliwa be twali tukola nabo bo nga sibalaba. Abazaala nabo balinga bakozi. Baali bakozi. N'aŋŋamba nze saagala kumanya muyinza okuba mwekubaanye nabo kuba nabo sibalaba wano. Ne mugamba kati mami nze wendi nkedde nenjja n'okujja kitegeeza mba nze yatutte ebintu ebyo sandize wano. Ne mugamba mami nsaba onte ngende nnoonya abaana abo. Yaŋŋamba tayagala kumanya, ye ayagala bintu bye oba mu ngeri ki oba mu ngeri ki, yayagala bintu bye. Nensirika ne bantwala ku poliisi Ekisubi. Banja na Ntebe Town, imagine, ne bantwala Ekisubi. Nenva Ekisubi ne bantwala Kajjansi. Nenva Kajjansi ne bankomyawo Ntebe Town nga bantambuza bwe batyo ennaku 3. Ne ŋŋamba omukyala maama wange n'amwetalako namugamba omwana muleke kyonna kyoyagala ajja kikwanga ali bweru. N'owoona oba olina kyoyagala oba tutunde kiki tujja kitunda naye muleke afuluma abeere bweru. Omukyala n'agaana. Omukyala we yagaana olunaku lwa Friday mu mwezi ogwokubiri, ennaku z'omwezi zaali 23.
bankeza mu kooti Entebbe Town 2018. Yes, ne bantwala mu kooti. Bwe bantwala mu kooti nze yasookawo ku kooti nasangawo clerk ne state najja n'asoma erinnya lyange n'aŋŋamba yegema tovaamuza ne mugamba ye n'agenda n'aŋŋamba otuuka mu kooti kkiriza omusango nemugamba me nzikirize musango lwaki nzikiriza omusango wesimanyi n'aŋŋamba njagala okkiriza omusango olw'ensonga maama wo agambye oli akusiba ayagala ye kusiba kuteekamu ssente. Nalowooza bingi olunaku olwo ne ntula wansi ne nfumitiriza nganzi nga n'omulamuzi tannampita era nali ndi awo omulamuzi nze gwe yasooka mu bantu bonna bwe baasituka omukyala n'agamba yanziba ngaawo obujulizi muwala we najja n'agamba yesu oyo yatukuba ebintu byaffe n'ensirika maama n'akaaba nalina omukyala yali lubuto lwali myezi 4. Omukyala yazirikira mu kooti mwennyini wakati neŋŋamba omukyala yarampa nemugamba mami nkusaba nga n'omulamuzi alaba nkusaba tudde ebweru tubimalire ebweru nensaba omulamuzi n'aŋŋamba bweba byavudde ku poliisi nga byavudde yonna gye mwavudde ne bituuka newange esaa zino nzaawa ensala n'aŋŋamba okusinziira omusango nga bwe ngulaba nkusalidde emyaka 6 nga sewozezzaako n'abasirikale bennyininyini abandeeta bo bennyininyini bagamba tekisoboka ne state yennyininyini naye yennyini teyakkiriziganya nansala ya mulamuzi nansalira emyaka 6. Omusirikale wa prison yanjijawo nga sikyategeera nti nze Hamza Matovu nga sikyategeera nti ndiddamu n'okulaba I think kulamu obweso obulungi naye olw'ensonga Katonda ngeri gyanjagala nejayagala famire yange kyova laba ndi bwero olunaku olwaleero ng'ebbanga libansala terinatuuka. Omala kwa limanda ebbanga ki nga bakusindiseewo kwa limanda? Nga nakatuuka nze nali manyi ntuukiddwe oba kwa limanda oba baatusomanga nti balimandi kati oluvannyuma nnyo mu 2019 baŋŋamba anti oli convict. Nembabuuza ate ndi convict ate mba ntya convict baŋŋamba oli convict. Omaze omwaka mulamba mu kkomera? Yes. Nga tomanyi kituufu? Nga simanyi kituufu kati nga banzanyisa buzanyisa nga n'abasirikale ba prison bennyini abamu be twava nabo ku kooti omukyala nga yabawa ssente. Omusango sipiidi kwe baagusalira nga yali y'amaanyi nnyo. Waliwo ekizibu kyonna kye wakola ekirala ng'ogyeko okuba nka tenti zaabula? Walinako obutakkaanya obulala wakati wo ne mukama wo? Saayina butakkaanya na wakati wa mukama wange okuggyako maama wange naye oba omukyala yali ayagala kugula wansi ewali ennyumba yaffe kati waliwo poloti eyaliwo nga eri 1,500 kati nga ayagala kugulawo ayongerezeeko gaddeni yeebere nga ngazi. I think nkaana nze kwensuubira kwe zaava. Kitegeeza we mwali mubeera ne gardens we ziri gye mwali mukolera omukyalo oyo? Yalina gaddeni ye ndala naye ng'etuliraanye omukolo gwali walala. Akiŋŋamba bwe mwali mubeera n'emirimu gye wagikolera ye ng'omuntu wali waliranye ne we mubeera kati nga ayagala kugula waliwo already enkaayana wakati wa maama n'omukyalo oyo nga tonakuzza misango? Nze nga sibimanyi already nze naye sibimanyi. Bwava kuba nti either maama naye yagaana okumuguza? Nange era bwe nakisuubira era bwe nava mu kuma maama kye yaŋŋamba mutabani omukyalo yakusiba olw'ensonga nagana omuguza awantu awo. Nemuga kati maama singa wakiŋŋamba nandibadde nkigamba kooti naye olwedde ebbanga lyemaze mu kkomera oliraba ne ssente zitaddemu ozirabye. Kati maze emyaka 3 n'emyezi 10. Omaze mu kkomera lwa tenti? Yes, tenti na butebe. Ye towulizanga nti oba balina abalala baakwatibwa baba? Kati okunta nakuba onatuuka ekigo nakuba balina empapula ze bansayiningisa omusirikale omu nali kigo omusirikale bamuyita Madam Moboli. I think omukyala oyo yambeererawo nnyo yanjagala nnyo nga maama wange mukyala mukulu
kayinja kamu naye yambeererawo nga maama wange. I think njala okutwala okumwebaza kyonna kye yankolera mukama amuddizeewo. Omukyalo oyo yateekamu amaanyi mu apiiru yange eyo. Omulala bamuta Afande Steven n'ateekamu ssente. Afande Steven yasamu ssente okuva ku mulamuzi wa wansi mpaka waggulu. Mu mwezi ogw'omwenda bampita mu kooti. Biko ebinene byenkulaze. Bino byaki? Bino by'okutambudde nabyo? Zino empapula zaaki? Zino empapula eno y'ebbaluwa omulamuzi gye yampa. Mpandiike empapula zino eno nzimuwe. Kati eno ebbaluwa Kampala. Nsenga. Nangamba mpandiike documents zino eno nga nze omusibe siziwandiika nga prison. Nali simanyi kuwandiika. Waliwo omuvubuka bamuyita Kanso, omulala bamuyita Kironda Amani. Kanso yawandiika empapula zino nangamba Hamza gundi ezo ze nkukoledde nnungi nnyo mu kooti, omulamuzi yakusabye. Ne mugamba naye kati nzitwale just ng'owandiise empandiike bw'oti. Nangamba olina mukwano gwo Amani akola mu Orofeya, just genda akutayipingire. Ne mugamba okay, nengera ne musaba. Muli mukomera? Yes. Ne ntwalira omuvubuka oyo n'antayipingira. Bwe yantayipingira buli kiwandiiko kyonna ne nkiwa Afande Steven olw'ensonga ye yalina ssente. Nze nga sina kye mukolera wabula okujja obuzi nampita ng'atula butuuzi awo n'agala okunyumya nange. Kyekyokka. Omusajja oyo n'ateeka ssente mu apiiru. Mweku experience gye wayitamu ng'oli mu kkomera, biki ebyakujjiranga mu kaseera ako? Nasinga nnyo kulowooza ku mukyala gwe naleka n'olubuto. Ennyumba gye nali nsasula, omulimu gwe nali nkola guweddewo, gwe gwali gutuwa ssente. Neebuuza omukyala engeri gy'agenda okuyimirirawo. I think abakyala bonna abasinga obungi baagala ekintu ekisinga okuba ekirungi. Naye nze wange teyafuna kintu kirungi nga mu myezi egyo gye yabeeramu olubuto. Saasanga ng'azadde. I think yazaalira mu kkomera. Yazaala ndi mu kkomera. N'omwana erinnya nali mutumira mu kkomera. Muwala wange nali mutumira mu kkomera. Kati ngenza okufuluma ng'omwana alina emyaka 2 n'emyezi giri 3 n'emyezi ng'ena gy'alina kati. Ne ku ssimu njogera naye kati. Essimu njogera naye era nga wompulidde mbadde njogera naye. Ansaba ebintu bye sirina essaawa. I think nandibadde nga nze tato omulungi naye ate buli kimu kyaggwaawo. Obulumi nnyina bungi. Kituufu abantu basobya naye ate era buli muntu asonyiibwa. Naye ate era n'abo abatusobya ffe be basobezaako basanidde batwetondere kuba naffe tusobola obasonyiwa. Omukyala abantu abamu bayamala n'abafuna n'abaleeta ekigo nga ndi kigo, imagine sinaba nakuvaayo. Ne ngamba omusirikale wa prison abo be baleese be batwala ebintu by'omukazi. Omusirikale agenda obayita okubabuuza omusango gwe bagiddeko nga gwe gumu. N'akubira Afande Steven n'amugamba abantu ababba ebintu bali wano mu kkomera, ono omwana akola ki wano? Kitegeeza talina musango. Omukyalo oyo wa human rights ndowooza mu prison. Afande Steven n'ajja n'abalaba n'agamba okay, yagenderawo mu kooti era kooti n'empa date n'engamba ojja kukomawo. Yagamba kukomawo ng'ennaku z'omwezi zaali 8 omwezi ogw'Ekkumi. N'addamu n'ampa date olunaku lwenajja teyankolako. N'addamu n'ampa date n'enkomawo ng'ennaku z'omwezi zaali 13. Ennaku z'omwezi 13 n'asoma omusango gwange. Clerk ye yansomera n'ansomera judgment n'angamba okusinziira nga yawandiika notice zino omulamuzi yakkiriza ensabayo.
ku bbanga lye baakusiba akugiddeko omwaka mulamba nasanyuka nakaaba nga n'omulamba kubanga ly'emyaka omukaga lye baali bakusibye. yes atoddeko mwaka gumu osigaze emyaka 5. yes nasanyuka olw'ensonga eri nali nakamalayo emyaka 3 n'emyezi 10. prison egenda okubalabala bagenda okubala by the way babali nawe mu kooti wenyini we babali omulamuzi yennyini nga oyo kiraka nga yabala nga nze abanja prison emyezi 10 ginalimba banja baali balina okunta ne banzizaayo ekigo ninde empapula ze zasinga okundwisaayo n'empapula olunaku lwe zajja Monday zajja Friday n'enfuluma ku Friday era nali bweru nga ndi wasenga wange naye ne tuuka wasenga wange okubuuza buli kintu kyange kyonna omukyala nasanga bamuwasa dda ng'alina omwana mulala newe nkuba essimu esakati n'ogiwulira nenjogera naye ku simu alina omwana omulala era ali wa musajja mulala. Wasanga omukyala bamuwasizza? Yes, omwana wange sakakati akulira mu mikono I think egitali gyange omwana wange nze kitaawe nyina emikono egisobola okwekolerera baganda bange bonna gye bali bakola balina ssente zaabwe naye nze njagala ezange ndabirira omwana wange naye omwana wange sakati ali wa step father nga kitaawe nkyali mulamu. I think simanyi na kyakugamba simanyi siyinza kulimba simanyi kuba oba nkugambe newe nkubira bukubizisenga wange simu era naakunyonyola akugamba I think nze nemba ntambula mu kkubo ntambula nga mulalu ekintambuza ne Quran eno kugenda neesuma neebulize kuno naye nga sinza akola ki aliwo ebintu bye nalina byali bingi ebyali mu nyumba yange ebimu kitange yabitunda ebyali ebyange ndi mu kkomera ebintu byange ne bitundibwa omukyala n'awasibwa I think n'okumanga oli ku zero essaawa kakati ndowooza sino engoye zendimu senga wange yaziguze ku ssente ze engatto ng'ovudde mu kkomera wayiseewo bbanga ki? kati ndowooza mbala wiikisi 2 ng'ovudde mu kkomera? Wiikisi 2 teri kuba nafuluma Friday. Omwana wo wamulabako? Yes, namulabako. N'akumanya nti ono ye taata? Baamuleeta ne mulabako nga tayagala kuva wendi naye olw'ensonga omukyala alina amateeka agage nti omwana amala kuweza myaka 7 okumumpa. Famire yange yagezaako okwagala omumuggyako bamukulize mu mbeera gye ba ennungi, omukyala yagaana. Yagamba nti alina okuba n'omwana we okusigaza nze, naye ate nga yandibadde ampa ku mwana nembeerako naye kubanga leesimaze nga siri naye. Yes. Wange obulamu kati bukutambulira butya essaawa eno? obulamu kati ndiwo ku lwa Katonda. Kyonna ekijja kyonna Katonda kyampadde kyengenda nakyo kyekyange. Ekitali kyange sikyagala kijje mu bulamu bwange. Osinkana omukyala oyo yakusibya? Tandabanga nako naye nga yategedde nti navaayo mu Komera. Yategedde nti navaayo mu Komera kuba nze nange kennyini saagala kusisinkana muntu yankolako kibi okuggyako nga ye yansisinkanye ngaagala kunneetondera. I'm ready, ate era ndi ready omusonyiwa. Kuba I think yayinza okuba yabikozesa busungu olwakati wa mama, naye nze nali mwana tebanditadde mu bintu byabwe, ate nali mukozi ye yali mukama wange. Tulaba essaawa eno ku Celebrity Track, buyambi ki bwe weetaaga oba alina obuyambi bw'asobola okuwa, buyambi ki obusookerwako bwe weetaaga kuba omulanga eri abatulaba
nabayinza okutuukirira? Nze obuyambi bwe neetaaga kunsasuli kusooka funa nnyumba wensula nva ewa ssenga wange. Nina emirimu gy'omutwe gye nayize mu Komera. Nayize okukola sabbuuni, nayize okusaayisa buno kano akuma akasaawa omuddo, nayize okukola jiiki. I think ebintu bingi byenjigidde mu Komera, so just kufuna capital. Okutimbako kyakutegeera bulungi? Okutimba nkumanyi, ate era ne mu Komera mbadde nkukola kuba emikolo bakamishona babadde bajja nga bayita nze muntu omu. Babakolera mu kutimba? Yes, kyova la nafulumye mu Komera nga ninga atabadde musibe olw'ensonga babadde bampa privilege bagiyita batyo ba mu Luganda, olw'ensonga nti mbadde mbatimbira. Yes. Tusabe ku buyambi bw'osuubira abantu ati buyambi busookerwako kye twetaaga essaawa. Nja kusaba eri abalabi ba BBS Telefina, abalabi ba Sumulula, nja kubasaba nga bwe muzze muyamba abalala abasiraamu, nga bwe muzze muyamba abalokole, bakatuliki n'amadiini amalala. Mpitibwa Hamza Matovu, nsaba buyambi gye muli mu kwagala kwammwe, ate era Katonda akolenga bwe mwagala, aleme kukola nga mmwe omukola ki omwagala akole. Mbasaba mwenna ayina 10, ayina 1000, ayina 2, nsaba ompa okubuyambi. Essuubi ndina mamafiina, essuubi ndina mamafiina. I think essuubi ddala ndina wa minisita w'abaana n'abavubuka. Ebyo nnyina essuubi lyange, mpozi n'abalabi ba BBS Telefina. Okosabe bulungi maama Fiina atulaba essaawa eno, musabe obuyambi bw'aba asobodde okutuukirira. Maama nja sooka okutolera salaamu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya mpitibwa Hamza Matovu. Olunaku lwaleero nzize ku BBS Telefina nga nzize okusaba obuyambi ku lw'omutima omulungi gw'olina gw'ozza olaga abantu bonna. Nkusaba busabe, nkusabanga mwana, nkusabanga mwana buli lunaku, buli ku makya nkeera ku makya n'ensaba Katonda akunsisinkanye. Ate era mbeeko ne byenkugamba ebirala maama Fiina. Nja kwebaza nnyo nnyo nga nkusisinkanye n'ekyo ky'onooba osobodde okunnyambako. Nsaba ekitiibwa Allahu subhanahu wa taala akuddizeewo ne famire yagifuule ennyangu, byonna byonna bijanguyire inshallah taala. Tulaba ku celebrity track emboozi ya Matovu. Sebo Nagenze Matovu oba muganda wange. Waalaikum salaam wa barakatuh. Owaaye tulaba essaawa eno ku celebrity track, nange nyongera eddoboozi ku ddoboozi lya Matovu ono. Nkomaiko mukalazi wa mukaluneti, ensonga nga zino tutera ozikwasaganya ne tuzimaliriza. At least omukulu weetaaga capital, weetaaga capital na wakusula. Yes. Capital weetaaga ssente nga meka? Oli ne waba ngulidde bugulizi mashini essaawa. Mashini essaawa? Yes. Oyagala mashini essaawa? Ey'entandika kuba ogiyina mu mutwe ogitegeera? Omutwe gwange si gwe mukalu. Tegeza katandika okusondera mashini essaawa otandika okukola. Yes. Nawe okusula? Nawe okusula wokka nve wa mama wange. Kale tulaba essaawa eno ku program Sumulula BBS Telefina ne celebrity track essaawa eno. Omukulu ono kati project erwendo tandika kusondera Matovu akuuma akasaawa kuba omulimu agutegeera bulungi. Bwe tuba nga tufunye capital eyo nga tumufunye, then Matovu wagenda okusula waisaawe nakyasula wasenga, twagala tumugye wasenga afune wasula ne capital atandika okukola. Enamba y'essimu, enamba yange eri ku screen yawo, so kunkubirako wansi awo liko oba nsobola ogikusomera eri +256 702 55 8372 oba
ng'olina obuyambi bwonna obulala obw'enjawulo jangu wano kubibye serifina ku reception gamba noonya abakola sumulula Saimo Kawalaata ne mwana mwalafi oba Devosh oba biteke olina obuyambi bwonna buteke ku reception yawo tujja bumutuusaako Matovu twagala tuleke nti tugende okudda nga at least yeebaza bwebaza afunyeemu ku mulimu gwe tumukoledde namwe abantu gwe mukozeemu so tusaba buyambi at least obulamu bukyuke era tusaba essaawa yonna okuva kati tusuubira nti n'omulabi wa terefayina obulamu bugenda kukyuka leero Monday mu wiiki emu leero Monday then ku Friday Monday to Friday obulamu bugenda kukyuka mu wiiki egi ng'oli ku terefayina program sumulula ne celebrity track obulamu bugenda kukyuka muganda wange biri byonna obusungu buli bwonna bwabaawo bakusiba ne kati fokasinga ku bulamu bwe essaawa eno naki kyogenda okukola totereka busungu oli musajja muisiraamu obusungu tobutereka omulimu gwe tutandise tugenda gumaliriza at least abaawulidde eddoboozi lunaku olwaleero kijja kuba nga kituyambako Uncle Michael Mukalazi wa Mukalnet naawe kitono nnyo ky'osobola otuweereza omukulu ono Matovu yafuna obuzibu bw'amaanyi abadde mu kkomera essaawa ono yavudde mu kkomera nga talina watandikira ebbanga lya myaka ng'esatu kitundu ng'ali mu kkomera talina watandikira Uncle Michael Mukalazi wa Mukalnet Global Services ky'onooba osobodde otuyambayo tutandikiraawo weewaawo ky'olina okukola kiri kimu subscribinga n'okuba nga otugobera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo BBS Terefayina program sumulula ssaawa ebeeremu mpaka 3 ez'okumakya Saimo omulangira w'olugambo abeerako ku makya ne mwana muwala hafi ekyana ekinyirira bwe kiti kibeerako okwo ku makya Sebunya mu sports wali tiimu yonna kawerette nange Devosh mba ku street yange nkutuusaako akanyomero twecce nga tubikwasaganya mpola mpola mbeere bulungi mweraba wangala ayisa abasajja